abo kyebaleeta bajja wano ne baleta public sympathy nti buli muntu alina gyenvuddewe buli muntu alina gyenvudde bwemba nali mubbi kati nakyuka nze sibbangako nze siferangako naye aleeta hisitole wange kati nze okulira ababafe kati nze okulira ababafe ono feri ngambulira ababafe ekisooka ono feri emotoka gyenvuga wano oyo omusiru ne bwakumanya sisobola kubaganya olaba yawasa ekifaananyi mukazi we teyaliwo mutala wange yaligana bafuna mpapula ekyo kibuli muntu akimanyi yaligana bafuna mpapula yaligana bafuna mpapula ate nga njagala okukola emigomo omusango wano buli muntu abeere bulaya mubikola nokuba ekifaananyi embaga yes bakalabalaba bagamba nti omugole ageze ekyusa ne baleeta ekifaananyi ekyokubiri omanyi ono feriya naawe njagala tukole ekintu kimu omusajja oyo atambuza kamera alateeka studio mwesu nage ntambuza alaba olubiri mwesu kakati pengepenga obuzibu abavubukaano bwe balina enewe kati naye amanyiwo wano yali obuzibu abavubukaano bwe balina buli bwe buti nze musiri kisimuyinako ttabu bayitabe nkubuulira amazima era mbeera omukamooli nga mulaba kubanga munyumirwa kubanga mbimanyi yagenze wasale n'agamba nze ne penge mufa abasigaddewo wano bwagenda tukwasaganya akakatonamuezagera tukwasaganya otya ebifaananyi ani asooka obiteeka penge kyenjagala omanye kiri musale eyo nangejotukwasaganya ono alinga nettako mu meeting ze ne muzazi Salimu Sale twalimu babiri temwalimu muntu wakusa gambye ate ebifaananyi nabijjawo oba tuwulira nze nagamba muzazi Salimu Sale batukoye ku bifaananyi ono yagambye Salimu Sale kaakati zinembwa propaganda gwe batambuza nali mu meeting abantu aba ne babuuza speaker parliament twali abantu yawasa ekifaananyi yawasa frame kaakati ye agenda n'asisinkana basipapa ababbi bali mu kkomera yawasa frame ono talina kyasobola tugamba ate era omubbi akwana mubbi kati oyinza okulowooza emusiri tayinza okwana omukwana ategeera yabe South Africa nga kibbi anagenda Uganda kunoonya babbi banne basipapa nti oli kibbi kibbi kyaki wagamba nali mutemu kituufu oluzana wayiriza emusiri kiwava South Africa ng'oli kibbi ng'otemuddi era nojawano nowekaliriza ngu buli muntu alina gyenvuddewe nange ndagayo hisitole oba obusitole bwange mulimu okubba kwonna oba okufera omusajja ono talina kyasobola gamba bannayuganda yawasa frame yagamba abatuuze ng'omugole agenze kyusa ne baleeta fulemu endala bw'ogenda Sweden n'ogamba obeera bulungi Sweden n'ogenda e Uganda n'ogenda osabirize Salimu Sale ssente mbwakuyambe Sweden tekuwola akasajja ako kabadde Uganda waliwo omufere we South Africa gwe kegayirira nti nakabe emmotoka katambuze akabizzaako nali Uganda nekatambuzako mu mmotoka eyaani oba kitegeera naye omuntu atasobola nakugula fulemu fe Bulaya tubagyogerayo abazungu ne tuvuga ziri embisi ne tugenda e Bulaya ne Uganda ne tuvugirayo ziri embisi naye kwa Bulaya kwoza sowaani aliddamu kutwala siriyasi nga wawasa fulemu ey'ekifaananyi bamuwadde enkumi 3 eza dola mbwagenda kwogera ne penge genda ayogere ne biki kuba fa basigaddewo ekituufu kyo penge sijja kulimba penge wadde oluusi mbeera omusajja kyakugambako Mesaya sirika omusajja agale bakuwadde 3
otumalirize obo tukwasaganya. Kakati penge. Njagala mpulirize bulungi. Salim Sale yagambye atya? Yagambye na musiru ono. Asajja atuya Sale we yagambye. Sale n'agamba atya? Sale yamugambye njagala bali. Kankumuze Mesaya. Bakwate ku 3. Kakati Madesa bayogera ekintu kino. Yogera nani asoko bifulumya penge. Kati Madesa yogera amazima. Babi mpendeza nze njogera nabo, boogera nabo. They talk to me. Naye kakyanga atandika okugenda Uganda buli lwaninya kigere mu Uganda. Buli muntu gwensanga ambuuza penge. Nange bote we wampananga woja nzira mu kinu muliriza penge. Abaana bange okufa. Tali muntu n'omu yali ambuuza. Kati nga bambuuza mukyaka akaliza. Yeza bali twogera ku muntu bamuyita penge. Naye kati weebuuzeemu ng'osisinkana Edimizaya ng'omubuuza akabizi. Edimizi. Ng'omubuuza penge njagala mbuuzeemu. Buli lwebadde ngenda Uganda obadde ondaba ku TVs era obadde olaba interview zaabwe. Njagala ondeetera interview emu nga bambuuza ku Musiriki. Naye buli TV gye badde ngendako nga bambuuza live nga bambuuza gwe. Akuteba kamanyi. Ngani akamanyi. Bikola penge tabeera Uganda. Biri ebintu bisatu. Westogera ku penge. Penge nabayo. Tewali kintu na kimu kiyinza kugatta Edimizaya. Tewali kintu na kimu kiyinza kugatta Edimizaya naye Musiriki. Teyasoma, si mufumbo, tali informed. Kakati nga biki ebituteeka mu ambuleera emu. Ayina history wenti yali mubbi, yali mufere. Eza si bbaalako. Abaana b'emityana tuli balala nnyo. Igoli wali muli obusa. Goli wali bundi bucyo tebali obusa. Fe tuli mayira n'okuva esite. Goloza tuza kwenkana buleyini. Baliriza penge nange mpaka zindalo. Goloza tuza kwenkana buleyini. Penge onkoze mubi. Tuza kuleta musaka ajja mwe yakoza sowani. Abakolera bayingiria. Mesaya, tosta wansi mirimu. Yakoza sowani tayekana na yingiria. Tosta wansi mirimu kuba omulimu akola. Ekyo kimala omulimu akola. Kati ng'ondeetera ali mu kkomba bino komba amagumba g'abantu getulaze ku sowani. Ng'ogireeta akasajja kano bwe kagende wasale kabagamba ngenda kwogera ne penge njogere ne bibabulayo bokka mbakwataganye aga Katonda mugulu I swear upon the living God. Kati akasajja kano bwe kagenda eri nene bakagamba twagala bali balasta ababiri naye wakingambako Ediminio atuuke wasale amugamba atufaayo oli simanyi ngenda mukwasaganya kati ne bamuwa 10,000 Ediminio be bamu ku bantu abakyasinze okuvumya Sweden. Anti Feria yajja wano n'atandika okwagala mbu amotivating abantu. Simanyi abantu mukole bwe muti, simanyi ndi eno Bulaaya, simanyi ndi wano Sweden, simanyi ndi bulungi. Yagenze ewasale ayagala alye sente z'omuli w'omusolo. Ediminio is a failure, is a disgust. Ediminio atuuka ewasale amugamba musimanyi mbadde nina business zenjako tandika. Ediminio y'omu yeyagamba mbu ye tayagala Uganda talina kyajagaza, talina kyayagala talikolayo business, abaana be bali Bulaaya ne family eri Bulaaya. Yali ewasale ayagala okulya sente z'omuli w'omusolo. Ediminio muntu mukoowu nnyo ne waliyogera ki Ediminio muntu mukoowu.